Uganda Radio Podcast ate tukomyewo tubeere nga tumaliriza omutwe gwaffe guno ogwa Bazibumbira Yagenda, Okwanjulwa, Teyadda. Tulabe ate Bazibumbira entalo ze zineeno azimaliriza atya, amaze okuyita mu mawemukirano. Mukyala wa Sadaayo bambi agenze, naye Sadaayo asigaddewo nga akyali mukwano gwa Bazibumbira tamuvuddeemu. Kati ate biki ebigenda okuddirira ne bana abalenzi oba buboyi bw'oku kyalo buno ate obusiikudde olutalo olupya ku Bazibumbira, ate Nakitto naye ebibye bikomawa? Gwe mutwe guno gwe tugenda okumaliriza olunaku lwa leero. Bazibumbira kwe kubalaga enkoona atere anone omwami. Yaleka bano bali mu kwegeyaamu nti omwami yandirabye tayagala kuteganyizibwa, teyandisuzizza babbi. Musajja wattu baamuleeta tanaabye na maaso, mpozi omukisa ogwamukwata yali ayambala gaalubindi. Omwami yamukwanga ebbaluwa emuwa obuyinza okwaza amaka ago, era musajja wattu teyaliko kye yawakanya, kyokka enju tebaasangamu kintu kibbe. Naye olwo ng'omusirikale atandise okutunuulira Bazibumbira mu ngeri ey'ekimbalimbali, era omusirikale yaleeta ekirowoozo eky'okwaza ne mu ffumbiro. Baagenda okulituukako nga sibe. Bazibumbira kwe kudda emabega nti kanone ekisumuluzo. Omusirikale yali alowooza nti agenda kudduka buddusi, kyeyava amupacca oluyibe kapa. Oluyi terwamuleka waggulu, wabula lwamuleeta kanzungu n'atagala, naye mu kutagala kuno mu mpale ne muvaamu ekisumuluzo ne kigwa. Okugeza mu kufulu nga kijaamu. Omwami kwe kugamba Bazibumbira nti kale nziggwe oli kabbi kakulu, wagambye nti ekisumuluzo okireseeyo. Olwali okukuba omutwe mu ffumbiro bati nga ku gaali kwe balaba. Kalibala kwe kutandika okukiina omusibe nti balaba owange tomanyi gaali gyeri. Olwo nno nga n'empi zimuyiseeko nga ziizo. Tabeera Sadaayo kubagamba nti omuntu tabonerezebwa nga tannasalirwa musango, tewali amanyi kyandimutuuseeko. Naye okutemya n'okuzibula ng'emikono gizze gye gitaliira ntungu, era nga bamusibye n'ogw'embuzi mu kiwato nga bakunguza kutwala ku mbuga. Buzimeeni yasigala awo ng'afuuse kabangala. Olunaku olw'okuwulirirako omusango kkooti yajjula bugule. Abantu baali bazze okuwulira omukozi ow'omuzungu bw'aliggyibwa ku myaka, era omusango ogwo gwe gwasooka mu ddiiro. Obusiru bw'abato kye bubeeredde, eno omuwandiisi yasomanga omusango nga Bazibumbira atudde wansi. Omulamuzi kwe kumujjunga nti gwe Kakabbira otudde awo oyiseewo wammwe? Bazibumbira nga amatama ntengo. Omulamuzi kwe kutandika okumubuuza 45 nti walaba ggaba oli kasiru? Awo kwe kuwa omuwaabi omukisa naye awoze. Yenna ate omuwaabi yalina bingi. Olwamala okuwoza, omulamuzi kwe kubuuza omwawaabirwa nti munno olina ky'omubuuza? Musajja wattu yandibuuzizza ki? Naye yalwa edda n'ayanjiruza akamwa kwe kubuuza Bazibumbira, wagambye nti eggaali yo baagibba ddi? Omu ku balamuzi: mwana wattu leka kutwonoonera biseera, ekyo si kibuuzo. Oba tolina ky'obuuza tubuulire.
era Bazibumbira yaleeta ebibuuzo ebirala 3 nga babitta mu ngeri eyo. Kyava abuuza Bazibumbira, wategeerera kuki nti nze nabba eggaali eyo Kalibala, kubanga nagisanga mu ffumbiro lyo. Omulamuzi, era okyalina ky'obuuza? Kooti yali etandise okumuumuunya era omulamuzi yawalirizibwa okukonkona ku mmeeza n'ekkalaamu. Bazibumbira, wamanya ddi nti nze nabba eggaali yo ng'omaze okugisanga mu ffumbiro lyange nandiki nga tonnajja? Kalibala, nga sinnajja kukwaza, ate bwe twakwaza eggaali ne tugisanga mu ffumbiro lyo, olwo ne nkakasa nti ggwe mubbi era kyenvudde nkuleeta wano olwaleero. Bazibumbira, kwe kugamba ondeese wano kubanga eggaali wagisanga mu ffumbiro lyange? Kalibala, ye. Bazibumbira, kwe kugamba singa effumbiro teryali lyange tewandimpise mubbi. Enseko mu kooti. Kalibala, ate nandikulanze eki? Nannyini ffumbiro gwe nandikutte. Bazibumbira, mu butuufu nze sirina ffumbiro. Effumbiro mwe mwasanga eggaali lya mukama wange, kale lwaki nannyini ffumbiro si gwe mwaleeta? Kalibala, kubanga namanya nti ggwe okozesa effumbiro eryo. Omulamuzi, yii, olimba, akamwako ye mujulirwa. Waakamala okutegeeza kooti nti nannyini ffumbiro gwe wandikutte obubbi, ye abaffe gwe eyateeka eggaali mu ffumbiro omumanyi? Kalibala, simumanyi ssebo. Omulamuzi, ate olwo oyo oleese waaki mu kooti? Bazibumbira yagwa bugwi wansi kweyanza, olube essanyu enseko. Bazibumbira bw'atyo nga yejjeerera. Bwe yava mu kooti yatambula mukungujjo okugenda okussa ekikoowe ng'alika. Abantu yabalekera mboozi nti oyo omwana gye yajja akakisa wakugu. Naye lwakuddaka yali yatidde nti mukama we ajja kumufuumuula. Yalabira awo nga Sadaayo amugwa mu kifuba okumukulisaayo. Enkeera yali afumbira mukama we akuugi, yagenda okulaba ng'alaba akaana akajja katinattina mu luggya. Ono naye kwe kufuluma effumbiro, kubanga mu kwetegereza akaana kano kaali kava waabe wa bannakitto. Akaana kwe kumukwanga omukuku gw'ebbaluwa. Munnange, okumanya nga Bazibumbira essanyu lyamutizaatiza n'obuugi bwe yali afumba yabwerabira. Yali amanyidde ddala nti ebbaluwa ezze kumukulisa nfuba, naye ky'otannalya tokyesunga. Kubanga Bazibumbira yagenda okusoma emmanga ebbaluwa gy'esiibulira, eyo ye yali empisa ye, asooka kusoma nsiibula. Munnange, ng'eriko nze eyali. Ko ye nti ennamusa etuuse ku nnyooge, ebbaluwa teyali mpanvu era yali esoma bw'eti: aduleesi ekyuse 27 Gatonnya 1907. Gwe Bazibumbira, okuva leero lekeraawo okuneepankirako. Nze sifumbirwa babbi, nze eyali. Ekyekango tekimanya muzira, omukalo gugoba embwa, naye musajja wattu yagwa eri n'akalambala, era okudda engulu Sadaayo yamuyiwako otuzzi. Yamala ennaku nga takyali ka buntu, nga takyakomba ku ddigobe. Bwe yayimiriranga ng'omutwe gumwetooloola era ng'emmeeme emusiikuuka, bwe yatuulanga ng'omutwe awuliranga ogulimu obunyeenyenkule. Buli kaseera yabeeranga awo mu buziba bw'ennyanja y'ebirowoozo. Sadaayo yagezaako okumugumya nti leka kweraliikirira olwa Nakitto. Omuganda yagera olugero nti abalungi ndagala nnamu tezigwa mu lusuku. Oba Nakitto takyakwagala olifuna omulala. Ebigambo bino byagumya nnyo Bazibumbira, kyokka yeerayirira obutaddayo kwesisa na mukazi mulala yenna, mbukuba baali katulako ebisebuka. Mpozi ekirowoozo ekyo kyali kituufu, kubanga n'abakazi nabo bantu. Kyokka Bazibumbira yeewuunya ebigambo engeri gye byatolontoka amangu okutuuka esingo ewa Nakitto. Owa
ekibi kikira engoma okulawa. Bazibumbira ng'amaze okwetegereza obubi obuli mu nsi muno, yasalawo obutaddayo kwesisaasisa na muntu yenna okuggyako mukama we. Kyokka yalina empisa ey'okukyalira amaduuka buli nkomerero ya mwezi atere alabe kaneegulirayo. Nga wayise ebbanga ttono bukyannakitto amuwandiikira ebbaluwa eyo eyabulako akatono okumwetuza, yakyalako mu maduuka ng'empisa bwe yali. Yagulayo akasaati ak'akapere n'empale ya ssebusa, era yagenda okumala okugula ebyo yasigazza ssente za lubatu. Yali akyakubaganya ebirowoozo oba zonna azigulemu ebitumbuuwa oba azitereke, n'asanga omusajja atunda obululu. Omusajja ono yasendasenda Bazibumbira okwegulirako. Bazibumbira teyali mubi, ng'ava mu ssente ng'afuna akalulu. Akalulu kano Bazibumbira yakasonseka mu katabo ke akaddayale, era teyaddayo kalowoozaako n'omulundi n'ogumu. Ssente yalinga asudde ensuule. Era olw'okubanga ezo ze ssente ze yali asigazza yaddayo ng'empale erebera. Yayongera okukolera mukama we Sadaayo emirimu n'okuganja. Mu ngeri yonna Sadaayo ne Bazibumbira okubonaabona kwali kubagasse nga bafuuse ba Luganda. Olunaku lumu mwami Sadaayo yayitako mu kibuga n'atuukayo ne ku posita ng'ayagala alabe oba eriyo ebbaluwa ze. Sadaayo yalina empisa nga bw'atuuka ku kasanduuko asooka kulingiza mu katuli k'akasumuluzo. Kino kyamwetaagisanga okutta ku liiso lye erimu. Muvubuka bwe kyamwanguyiranga okutta ku liiso, naye mu kiseera kino kye twogereramu yalikwatangako bukwasi. Ekyamwetaagisanga okusooka okuggyako gaalubindi ze. Oba luno yeerabira nti alina gaalubindi, lwava eri yateeka ku kasanduuko gaalubindi ne zeekoona nnyo kuli, era okugenda okuzijja ku maaso ng'ekirahuli ekimu kya gaalubindi kizzeeko olwatika. Yeesooza ne yeevuma ekyamuleese. Gaalubindi ze zino yali yazifuna dda era nga tezikyalabika, ate era ne bwe zandirabise nga zigula busanga. Ati n'ebbaluwa kata n'ebbaluwa aleme okuzitwala. Ye nno mwalimu mmeka? Mwalimu bbiri. Emu yali nteeke mu bbaasa ya kaki etali nsibe. Yali tezitowa era okugiggyamu ke mubanja ssente ze. Ssente ze yali yeewoze ku muyindi emyezi 3 emabega. Endala teyaliye, yali y'Abazibumbira. Obwaluwa bwombi yabuteeka mu nsawo ye ey'ekikooti eya kasimenta, n'akwata eridde eka ng'omutwe gumubobba. Bwe yatuuka eka yeebaka bwebasi. Teyalya mmere olunaku lwonna yadde okunywa akakopo ka caayi. Nga wayiseewo wiiki 3 nnamba yafuna ebbaluwa endala. Yali emuyita ku mbaga. Kyava alagira omulenzi we okwoza engoye ze. Mu ngoye zino mwe mwali ne kkooti yaffe eri ey'akasimenta. Sadaayo yali awadde Bazibumbira ebiragiro nti nga tannayoza ngoye asookanga n'akwata mu nsawo zonna, si kulwa ng'ayolezaamu ettikiti ze ez'omusolo. Ku luno Bazibumbira kino teyakikola era teyakijjukira. Naye aba akunye ekkooti bw'ati n'awulira ebiri mu nsawo. Omwoyo gwamutundugga, emituswa ne gimwereega okukwata mu nsawo nga mabaluwa. Bwino ku bbaasa yali asaanuuse, naye ng'ennukuta si kyasoboka okusomeka. Okusomako ng'ebbaluwa emu yiye. Bazibumbira yadduka mangu ng'eno bw'akutte n'ebbaluwa zombi n'agenda n'afukamira mu maaso ga mukama we ne yeetona nti ssebo nsonyiwa, naye ebbaluwa zino nzoolezza mu kkooti. Sadaayo bwe yakeberako n'agamba nti so nno eno yiyo, nagyerabira okugikuwa, gisumulule olabe oba teyonoonese nnyo. Mulinga omutima gwebuuza gy'eva, egisumulula ng'emikono gye gikankana. Amangu ago yafuna ekidumusi era yalwawo ng'enjoka zimusalirira. Akomyewo yagezaako okusoma ebbaluwa, yasookera ku aduresi. Yali tagiwulirangako, yali ye Malta. Kukulisa tikiti yo namba ya 2567 ewangudde siringi $24,000. Bazibumbira yalinga aloota. Yagwa eri n'alambaala
ate nayimuka mangu n'adduka okutuuka mu luguudo wuuyo emmanju w'effumbiro eyo gye yasanga Sadaayo n'amukwanga ebbaluwa ye ne yeeyongera okudduka ng'eno bw'awoggana ebintu ebyali bitategeereka. Bwe yakomawo ne yeesonseka mu buliri. Sadaayo yagenda okutuukayo ng'ali matta nsejjere era naye teyamuzuukusa. Omulenzi yafuluutira ddala okutuusa ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Engoye omwami ye yazeeyoleza era n'ekyemisana baakirunga mu mmindi. Kyokka Sadaayo teyafaayo. Enjuba yali egolooba eti Sseggwanga n'ekuba ebiwawaatiro byayo n'ekookolima nti munsakayo enva. Akasana akanafu kaali kayise mu lwatika olwali mu kadirisa k'ekisenge kye nga kaaka ku buliri. Bazibumbira yasitula omutwe wansi n'ayayuuya emirundi 2. Ewalako mu kibuga emmotoka zaali zivuuma luteeteru. Omulenzi yeeyongera okusituka mu buliri n'ayimirira naye amagulu gaali ganafuwadde. Yatuula ku buliri. Olwoka ne lutokota mu lubuto era luno lwamujjukiza nti yali talina kye yazizza eri omumwa olunaku lwonna. Kwe kwekemba n'ayimuka okugenda mu kisenge eyali kabada omwaterekebwanga emigaati. Mu lukuubo awo we yassanga mukama we yamubuuza oba anaanywa caayi kwali kugobera munyamusubi. Nga bali ku kaacaayi kaabwe Sadaayo yateesa ne mutabani we engeri gye banaakozesaamu ssente. Bajjirwa ebintu bingi nnyo ng'okugula emmotoka, okugula ettaka, okuwasa, okugula ente. Oluvannyuma baasalawo kyakuzimba dduuka eritunda ebyuma by'amagaali. Ekiro ekyo Bazibumbira yawandiikira kojjaawe n'amutegeeza ku mawulire ag'essanyu eriyo ekitalo. Waayitawo ennaku mpawe ziizo n'afuna ebbaluwa egisumulula yenna ng'ajjudde amaddu ng'omwoki wa gonja ayagala okulaba kojjaawe eyamuzzeemu era n'amagezi g'amuwa. Kyokka enviiri zaamuva ku mutwe bwe yasoma n'alaba ng'ebbaluwa eva wa Kaawonawo kitaawe. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: nnyoko nange twasanyuka nnyo okuwulira omukisa omunene gwe wafuna bwe wawangula akalulu. Wabula nnyoko yeewuunya okulaba nga tewatutegeezaako era tabeera kojjaawo singa nakati tetumanyi ebyo byonna. Nnyoko akugambye nti teweerabira nti gwe ng'omwana omukulu awaka olina obuvunaanyizibwa eri abaana banno. Ffe emitwe twagisereka dda amabaati era amaanyi gatuwedde. Kale kyetuva tukukwasa obuvunaanyizibwa bwonna. Nnyoko nange tuteesezza nti kyandibadde ky'amagezi okutuwa ssente ezo ezimu ne tuzikuterekera eno. Awamu n'ekyo kaakati osajjakudde njagala owase oba nga eyo abawala bakubuze tubuulire ffe tunoonye eno. Tulamusize mukwano gwo era mukamaawo nti atusonyiwe ffe twafuuka dda baakateeyamba. Kitaawo Kaawonawo. Ebbaluwa eno yasannyalaza nnyo ebirowoozo bya Bazibumbira. Nnyina yamulinda kumala kufuna ngeri gy'atatuukirizaamu buvunaanyizibwa n'alyoka abumukwasa. Musajja wattu yatuula awo n'alowooza yonna gye yava yali ayise mu kkubo zzibu ate nga gwanvu. Naye yali yagenda okutandika ekitundu ky'olugendo lwe ekyokubiri. Akatabo bwe kati tukamaliriza Bazibumbira amaliriza akubye akalulu akubye lottery afuuse mugagga emitwalo 24 ebiseera ebyo essaawa eno bw'ogezaako zikyusa mu ssente ya Uganda essaawa eno ndowooza tunuulire nga emitwalo gya pound kubanga ebiseera ebyo Uganda yali etambula ne British pound. Tunuulire nga emitwalo gya pound 24 ate ezo bw'ozizza mu Uganda ziringa biliyoni kumpi biliyoni namba oba biliyoni 2
ate bw'ozijjayo n'ozadigestinga n'oteekamu ka inflation okukulakulamu okwa ssente kumpi ogenze mu biliyoni za Uganda 10. Kaakati kirowoozeeko nga bukedde ku makya omwana abadde abonaabona mu mbeera ezo gyonna gy'ayiseemu n'afuna akalulu ne kawangula biliyoni 10 namba. Tulabye ekyawo nga tumaliriza omuwandiisi atuzizzaayo ewa Kaawonawo. Kaawonawo nga kati alaba mutabani alina omugaso, n'omukyala Ddina naye ng'alaba alina omugaso, n'amusaba ne ssente azimuweerezeeko azimuterekereko, naye nsuubira Bazibumbira yali akuze nga yeetengeredde era ng'asobola okwesalirawo nga bwe yandyagadde okwesalirawo. Bw'obeera ggwe okola ki? Okola otya? Ogira n'okwatako awo n'ogamba ka nkwateko emitwalo 5 ngiweereze giyambeko gigende ewa abantu abakubonyaabonya, oba weeyongerayo bweyongezi n'obulamu bwo okugenda mu maaso. Kati ekyo nja kikulekera ggwe okirowoozeeko, naye nga mwebale nnyo okuwuliriza akatabo kano akabazibumbira ke tumaliriza. Wajja kubeerayo ka bonus episode, waliwo ebigambo waneeni bye yatuyitiramu ke tujja okuteekayo, naye nga Bazibumbira awo waakomye. Mbeebaza okuwuliriza, mubeere bulungi, mweraba.